Jatango moya tuse Yewabera wenja ulo Tatango moya tuse Yewabera wenja ulo moya tuse. Hallelujah. Nabazeyinga inze. Hallelujah. Twawulambawuze tugamba kati guno ate no ku Kristo oweza okwawulamu n'osanga omuzeeyi ng'avuka lusinga omuvubuka. Gye tukoma obikola ate gye tukoma okubeera fiiti. But the more we do that, the more we do. Abalokola lwabo basanga that's why you never find them. That's why you find born again who are strong even if they are old. Yes, yes. Praise the Lord. You may look like a young one. There's a pastor always comes here. He looks like hallelujah. Amen. He doesn't have that time to slumber. Amen. You should wake up so that you may not be. You know why temptations are taking us. Why temptations are taking us. Sister, because the praise we are always slumbering. This is the day when we don't, our dreams do not manifest. Because we sleep alone. Every time you sleep, you dream. It is not bad to dream. Don't say that Musumba chased away the dream. But the time we spend when we are sleeping, we dream a lot. We dream a lot. Even I dreamt when they are chasing me. Even the person who would have helped you, you dream when they are fighting you. Because you are slumbering a lot in this season. Hallelujah. Amen. Omanyi otya nti omwoyo gw'okusumagira gwakuwamba? Omanyi otya? Omanya nti naye waamu nagendaga naye gwo gwankwata. Wabeewo omuntu oyo omanyi otya muloko? Omanyi otya ti omwoyo gw'okusumagira ewaka newange ennyumba gwagisalako obulamu bwange bwabuwamba? Waliwo alina ansa? Okubikkulirwa essula eyokusatu olunyiriro lw'15 n'olw'16 ekyo kiraba kulwamubanga weesalira mangu. Agamba bw'ati nti mmanyi ebikolwa byo nga tonyogoga so tobuguma. Wakiri obenga onyogoga oba obuguma. Naye kubanga oli wa kibuguumirize nga tonyogoga so tobuguma, ndikuwandula okuva mu kamwa kange. Buli olaba mu bintu bya Bwakatonda nga ekintu okikolako tokinyweza, tukyokola tokigusa ng'omanya nti omwoyo gwo gukutambulira.
is walking with you. Obutukanuka kati ngenda kukola kino. You wake up and you know that I'm going to do this. Naye ate kikolako ennaku 3 ate n'okita. Then you do it 3 days. N'obugira ekirala. Then you go to another thing. Obuguma tobuguma. You are warm, you are not Tonyogoga cold. tonyogoga. You are cold, you are not cold. Olwaki buguumirizyo. You are just there in between. Ya awuzisa agamba nti nkuwandula okuva mu kanwa. God is saying that He's going to speak to you. Bw'oba olabanga ebintu by'obwakatwa tolina ky'obugumiramu olunoga nti ne bakumanya nti yo sister kino brother kino ng'oli on and off. When you see that in the things of God, there's Ng'omanya things that omwoyo you are oguli going good duty. just to know that spirit is Era working. bw'olokokerawo obanga omwoyo ogwo ogulaba ng'ogutawanya ogukube. And you should know and wake up and Kubanga ne by'oyagala okukwatako mu nsi y'obuliwo because even the olina things that biwangulira mu mwoyo. you have to work Kati tereeza mu mwoyo onyogoga tonyogoga you obuguma are tobuguma. born in the spirit, you are gone. Era ojja nzika tulina bujulizi. You do not have Ate a nga testimony, twagala obula obujulizi. yet we want a testimony from you. Ako kamu kukakwongera okulaga nti bwe gubaawo ako kabonero akakulaga nti gweguli. This is the sign that's showing you that you have a spirit of ceremony. 19 awo ennyironyiro olukumi n'omwenda. 19. Nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye. Those whom I love, Bw'owulira nga toyagala kubuulirirwako nga ne bw'okola ensobi toyagala bagambeko. you don't want to be Manya omwoyo gw'okusumagira weeguli. just know that you have a ceremony. Kuba ye bonna baayagala agambye abanenyera ababuulirira. Just know that those you Naye bw'ojja mu church bano gye eri abaweereza ne babaako ensonga gyaga nti ekyo tekirina kuba bwe kityo n'olanga bwe bakunenya kikukosa. if they tell you on a certain Oba thing bagambye ekyo tokiddamu si kirungi. and they tell you don't repeat Nga bwe it, toyagala kunenyezebwa oba okubuulirirwa. for you don't want to repeat Manya it, omwoyo gw'okusumagira gwakukwata. just know the spirit of Kuba agambye ye baayagala abanenya yet know that those who era want ababuulirira. those he wants he can rebuke and also Naye bw'ojja n'olabya musumba bwe yaŋŋambyeko ekyo. when pastor told me about Nze that, n'ekkanisa ne ngimulekera. I felt like not going back to that That is church. the spirit of silambali omuyute. Omwoyo w'okubongoota. Bakitegedde kikyamu. You knew that thing you Kitereeze butereeza tutambule. you straighten that thing and we go forward. Naye omwoyo w'okusumagira abanga yakwata omuntu. But when the spirit of Oyo omuntu somebody teyamunenyaako. that person you cannot disbring. Ye buli kyakola oba kituufu oba kirungi balina mukubira mu ngalo. Everything he does, whatever it is, either Naye Bayibuli egambye the Bible says, nze bonna benjagala mbanenya those I love, I era mbabuulirira. also Kale display. nyiikira weenenye. So be honest and repent. Naye kasobola nze tukikukosa. And whenever I feel that Nijja bitwalaba ekyo. Weenenye kyabadde kirungi. that thing wasn't good, Nogenda ng'ozimbye. you go back when you are Ng'ambako sorry. ati ekyo. Why is it even talking about that? Ng'amamba ati ekyo. Why? How could he? Mwoyo wakusumagira yabali. It is the slumbering spirit that is affecting you. Musumba tayinza kukunenya nsonga ate entuufu. The pastor cannot rebuke you Oba that omuweereza correct. yenna tayinza kukulungamya kukola kibi akulungamya kukola Any kituufu. minister cannot counsel you to do a bad thing. Kuba Yeremiya 3:15 agamba nti bawa abasumba ng'omutima gwange babaliise n'okumanya era n'okutegeera. Awali okumanya n'okutegeera wabaawo okumenya. Where there is understanding Awali and okumenya kwe understanding, kugamba ekyo tukireke tujja tutambula. they're breaking, they tell us, break this and we go forward. We can't move with that. Nzegena kino. Let us move with this. Naye tuyagala kumenya. But you don't want to Bwe tubeera break. eri nga tuyina emirimu gy'okuzimba bagamba osooka kuyiga kumenya. When they are building, they tell Baba them nayiga first kumenya learn to break. tebakuyigiriza kuzimba. When before you learn how to break, they don't teach you how to build. Olina sooka yiga kumenya. You have to learn how to build Era first. okumenya bw'oba osomera emyaka 3 okumenya kuyinza okutwala omwaka mulamba. If it is 3 years, you have to break 1 year when you are breaking. Bate bamenya ekizimbe ne kisigala nga tekigudde. How to break the Bate house. bamenya ekizimbe ne bakigattamu ekirala. How to break the Bate house bamenya and ekizimbe ne attach batakosa another. bintu birala. How to break a house and don't break other things. Bate bamenya ne batakosa byebinaanyeewo. And they break and don't damage the N'abantu house basigaza obulamu. so that people may have Okumenya life. kukuziba ate ye kusinga obunene. The breaking
in a building is a foundation. This is what God is telling us. They all say, they tell you, brother, leave this, brother, leave that. But the church of this day, when we want it to grow, when you want a church to grow, the more the church has numbers, but the Bible says, if you want a church to grow, when the person comes in that comes wearing the person who's wearing tell them to control them, their faces enough. Don't rebuke them. Don't rebuke. Don't rebuke them. That's where the church will not grow. You know that brother is opening every spot. Tell the pastor, brother, you increase it. The brother will go on and go with God. Hallelujah. Sitani atemetwe kulumbalizako nga abatamanyi kwezi. The devil not use eye tactics on us. Bible gambo yolera abinyowa basatu. The Bible says where Katonda abera wakati ya. God is amidst those people. Abera wa. God is always amidst those people. Baliwo babiri oba basatu. There are two or three. They are looking and not somebody. God, when God called you, told you how many people should you be with, so that you can start prophesying to them. Give them the right message. They never told you that you are going to pass the one pastor testified to us, he pastored one person for 5 years. 7 years. Nga yasula mukono He was kanisa erimugazi avugangawo eggaali buli lunaku n'agenda kanisa yasooka yalina ekikoligo ky'obwavu avugangawo eggaali n'agenda ng'oluusi n'atuuka mu kyaki ng'omukyalo ono bba yali si mulokole mabba oluusi ba yamukyangalanyiza omukyalako olumye mu kyaki n'atajja omusajja n'abeeramu bw'omu kanisa eyo yatugamba y'emu kyaki eri awo ng'oyambuka ku muzikiti kati yazimba sayidi ku mukono guli engeri kyaki eri ku mukono guli bweti kanisa yagamba yatugamba kati evuddemu amakanisa okwetoloola ensi yonna era mayitirivu bagayita universal churches ebikyaki gyosanga universal naye omusajja yagisumba omukyalo n'emyaka 7 ng'avuga eggaali n'ava eno n'agendamu ekigambo ne basinza ne batendereza najja tebatandika mumwagaza nti abeera naye mu kyaki babiri nezaalo lutugamba ng'abalina malaba mangi gwe kanisa ey'amaanyi amaanyi gali mu katonda ali mu kyaki era abantu baba bazira bamanyi naye kanisa yalinga esana tesumagi olwaliro eziddemu amakanisa mangi teebereza wananya kisobola osumba omukyalo omu emyaka 7 kanisa teriwo osula omuganga eggaali n'ogenda yampa obujulizi obwo mwaliwo abamu nga wabuyiza. Hallelujah. Amen. Omwoyo gw'okusumagira gamba fire. The spirit of fire. 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 Omwoyo gw'okusumagira fire. Omwoyo gw'okusumagira fire. Omwoyo gw'okusumagira fire. Okusumagira mu lugendo. Okuzabiza mu lugendo. Omwoyo gw'okutakwa fire. Fire. The name of Jesus. Hallelujah. Amen.
Bwana kisobola ekyo The person who can naye kubulira omusajja gyali akisobola but there's a man who ate mulamu and is alive. mulamu That man is era alive akyaweereza and still ministering juzi up. namukuberako sinanga abali sayidiza mu busogo balina ekkanisa gye bali kurankingayo Now you go in era yayambye ng'ayagala ababulizi b'enjiri batwale tubulire I wanted the pastor to naye come. nagenda okutuulira mbe tulina wano mu Jesus But name when he looks around, nga gwemutwala amale eyo the person who takes to a week there, guno omulembe gwe tuliko this time ogwa mukama atuwadde omukisa when God has blessed us with the jobs and businesses. naye ajja kuddira So naye akadde bayagala akola ki the abanenye person he loves is katonda omulungi eno Amina. omwoyo gwe ogubeera gukosa ebintu bino wammanga That spirit damages gwe bwe the gujja bino bye gutunuulidde okukosa because when it comes tebyuma tosimagira omuzinda olwaggu teguliiko n'olaba ekiddako amangu hallelujah. amanda nago gaganja mukusumaza gwonoona ebintu bino wammanga era gwe ogutunuulidde aleluya gwe tegulina nnyo kirala kyegutunuulira naye gutageetinzaawo sooka osomereyo eri 2:28 tunyonyole bulungi Yoeli 2:28 Joel 2:28. Bayibuli egamba nti awo olituuka oluvannyuma lw'ebyo ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula abakadde bammwe baliroota ebirooto abalenzi bammwe ne baliraba okwolesebwa katonda omulungi yeebazibwa Amen. nekubazaana ndifukako omwoyo gwange agenze maaso naye lwabirimu nawe badde njagala kati omwoyo gw'okusumagira bwe gujja When the spirit of slumber comes, buno lunyiri bulusooka okutambulamu it breaks the swallowing buluta gutya damages it. bayibuli eyogedde nti abaana baffe Our children, our sons and daughters, bagenda kulagula they are going to prophesy. okulagula To prophesy kuba kusika ebintu ebitaliiwo birabike is like pulling the things that we have not seen so that you kuba can see. kusikayo ebintu ebitaliiwo It is like pulling the things that are not seen, oba ebitalabika the things that are not seen, birabibwe so that you may see them. kati omulembe gw'ekkanisa gye tuliko The time that we nga have, mukama afuze omwoyo gwe guyo God has poured His Spirit. abavubuka The young ones, abawala n'abalenzi the young sons, balina kuba nga basikayo ebintu gye tutalaba birabike they should be pulling the things that naye olw'oba okusumagira nga weeguli but because of tosobola slumber, kubisikayo they cannot. kubanga ne wenyi tosobola kwezuula nzaani kiki ekikwekeddwa mu nze kirabike Because yourself, you cannot find out who you are, ntegerekeka so that you can. kubanga gwe wenyini singa oba tosumagidde You yourself, if you are n'osikayo gwe wenyini wiyoyu n'avaayo pull n'alabika yourself, the real you, tugenda laba ekifaananyi kya katonda mu nnyumba then yo we will see that tugenda laba ekifaananyi kya katonda gy'okolera tugenda laba ekifaananyi kya katonda gy'obeera the image of God in naye you. naawe wenyini tonneezuula But before you find yourself, tonnamanya oba oli musajja oba oli mukazi you have not oba found oli out muweereza oba oli kiki whether you are minister naye tonnamanya or you have not even found out what you are olw'omwoyo gw'okusuma because of the spirit of tekuganya kuwulira mwoyo ali kugutagamba does not allow you to feel what ne you bw'oba want. obaddeko awo n'okiwulira Even if you can't tekukuganya kigondera kikola doesn't allow you to obey that spirit. tekukuganya kugenda kukola Does not allow you to obey and do naye what you obeera want. ologa Say, what can I do? oba kukiwakaliba njanga okukola ekyo n'abaguzi bangi ate n'obivaamu Go today with the preacher today. ngenda singula ekyaki ate n'ekisula okusana neneja ate naye nekivaamu Say, I will clean the church one Sunday, the other time they
maybe. So then you slumber. Then you say, perhaps you are born again. Tekuvuganya kwezuula kirimu bwe tukirabe buli mukukola agolowooza nti agasa yezuula ekiri mu ye nekivaawo era ekyo ekirimu bwe kyekigenda okusika abantu okwegattako kyekigenda okutuuza oteekeddwa okutuula naye ng'olina okukisika kiveeyo kyobulaga nti abatabani bammwe baliragula balyezuula nga bweyagala omuntu akulaguleko gwe wenyini gwe weeragula noga ndi kino okusinzira omwoyo wa Mukama ali kunze nze ndi kino okitambula lwampaka nekibeera natuka kisanga kikuyita kikuyita ebinyero nelimula ne bakuyita ekyo oli okusumagira tosobola kweza waleero obeerako ku nkomerero kikoze twakikola buli kimu twakikola gwowatakokojala twakikola buli kimu bakikola nobaba buli kimu wakikola buli kimu bakikola kuba kusumagira. Haleluya. Budde okukola budde ekirabo ky'ekyobunabbi budde obunabbi obuli mu ggwe budde obunabbi obuli ku makaago budde obunabbi obuli mu magenda go n'osigala nga tokyalina ssubi. Haleluya. Kubanga agambye nti batabani bammwe balikola ki? N'agamba nti ate abakadde baliroota. Katonda omulungi abakadde balikola batya? Baliroota. Okuloota kwokutya nekibaginyakola kati kwe kuyita ebintu bye balowoozanga bye basuubiranga kati nga babirabawo mu luyante. Ekirooto kyange kyali kuzimba maka era ennyumba yange. Ekirooto kyange kyali kukola kino bannange babikwatako bagenda babikwatako naye awali okusumagira tosobola bikwata. Abakadde boolalikolaki naye nga tebasumagidde. Ekirooto kyange kyali kyafuna omusajja wakkala bweti ono kati otambula naye kirooto kituukiridde. Bano abakadde balira bukolaki balaba bye baali bayita ebirooto ababikutteko. Omuntu atasumagira yakwata ku kirooto. Ekirooto kitegeera mu kweragula wali n'ojjugira then bwekivaayo nekikwatwako nga Katonda kyo kyangamba ebyo byonna bituukibwako okukwata sumagidde. Asumagira mu lugendo luno olokozi tagenda haleluya. Katonda omulungi yebaza. N'agamba olunyi lugenze maaso olunyi lugamba nti olunyifuka omwoyo gwange bonna abalina omubiri kale ku batabani bammwe bawala bammwe baliragula nekupakadde abalenzi bammwe baliraga okwolesebwa. Ez'oluzungu ezimu zigamba abalenzi yerumu ebayise etyawo gayanga wamme. Haleluya. Kati bano ba musaayi muto bo bagenda kulaba visions kusettinga goals for their future. Kyekyo kyagenda tubabaliraba okwolesebwa. Atula ku kyalo n'agamba wano nteekateeka obaddi bwenyennyini n'asettinga goal n'agisabira n'agikola alaba okwolesebwa ayita kukikolagamba onatukuba wabala muwogo wano. That is the vision. Naye ng'omwoyo oli yamuyamba nti abala kibayitako enaga
the others that are passing by. Tubamala okulaba okwolesebwa obunasetinga golozi zaabwe kulw'amagenda gaabwe gali ge After seeing what he has set for his vision and goals. Haleluya. Naye tosobola kulaba kwolesebwako. You can't see your vision. Okuleka nga obwongo bwo bw'ensi yo mw'ogigumye nga tosimanya. Unless your spiritual life is alive. Kiraga abano ba musaayi muto. These young men, they will set that vision. And they put them in the vision. Then they will see their dreams come true. Now they have seen their dreams and they come to manifest. It was a dream, now I can see. Because they said they will see their dreams. But when you are vision when you get one young man and ask in your diary what their diary is full of numbers of phones. Their father is rich. In the diary is full of numbers of phones. That is the vision that they have. Fire! Fire! What is your goal? Olisenga kubwako onagamba mwana muwala gwe mwami gwe nkuyambe ntya. If somebody finds you and asks you what do you want now, what do you do? Start pulling the grasses in all the places. And some you put in the mouth. Then you break the pen. Then you eat them. They have asked you one question. Hallelujah. Amen. Because you are slumbering and you don't have a vision. But when you have a vision, you don't slumber. Every time somebody asks you, always have a vision. Hallelujah. Amen. Today they have made it a because even on Friday you don't come. Now he has ambushed you so that you can read the whole Bible. Hallelujah. Amen. Amen. The slumbering spirit. We have to fight that spirit. We have to destroy that spirit. And we are going to destroy because it is destroying our 1 Kings. 1 Kings spirit. 1 Kings chapter. I don't know if you are prepared. We are going for a wedding. There is a wedding for us. They invited us. We are going for food. Hallelujah. Basekabaka ekisoka 3:16. 3:16. Otugenda otandikira tusomeko nga tugenda mu maaso. 3:16. 1 Kings chapter 3 verse. Awo lwali lumu abakazi babiri abenzi ne bagenda mu maaso ga kabaka ne bayimirira mu maaso ge. Omu ku bo n'ayogera nti, "Ayi mukama wange, nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu." Lwali olwo tusula mu nnyumba emu. Lwali olwo nazaala omwana. Lwali olwo nazaala omwana. Olwali olwo nange awo lwali lumu abakazi babiri abenzi ne bagenda mu maaso ga kabaka ne bayimirira mu maaso ge. Omu ku bo n'ayogera nti, "Ayi mukama wange, nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu." Olwali olwo
nazaala omwana olwali olwo ekigambuzi nange ey'okubaali olwo oli nazaala omwana nate nange nenzaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba omwo. Awo olwatuuka nga nakamaze ennaku 3 okuzaala, omukazi ono n'azaala naye, era twali wamu, tewaali mugenyi wamu naffe mu nnyumba, wabula ffembi mu nnyumba. 19. Awo omwana ow'omukazi ono n'afa ekiro, kubanga yamwebakira. Tulira akabi akali mu kwebaka. Awo mu ttumbi n'agolokoka n'ajja omwana we mu mbiriizi zange, n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange nga neebase anti owulira, n'amuteeka mu kifuba kye, n'addira owe afudde n'amuteeka mu kifuba kyange. Awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange, ne ndaba ng'afudde. Naye bwe neetegereza ne ndaba nga si ye omwana wange nga si ye omwana wange gwe nazaala. Omukazi oli omulala n'agamba nti, nedda, omwana omulamu ye wange, omufu ye wuwo. Ono n'agamba nti, nedda, omufu ye mwana wo, omulamu ye mwana wange. Ne bakaayana bwe bati mu maaso ga kabaka. Katonda omulungi yeebase. Olaba akabaya kaba mu kwebaka. Bano baazaala, ono kale yeekuluntaza naye naye yali yeebase. Talowooza adde okuyonsa omwana, oli yeebakidde owe afudde. Basula mu nnyumba emu. Ono yazaala niwe tennaku 3 n'olinaza kireze ebyana byenkana. Kati kiri kyebakidde owaakyo. Kiraba ono akaaki kakyali kalamu, ate naye ali mu tulo ng'akwata omufu nga mumuteeka mu kifuba, ng'akwata omulamu ng'ateeka ewo, nga beebikanga n'emitwe bagibika. That is how the devil does. Every time he sleeps, he exchanges that good thing and brings the dead. This is the reason for it. Whenever we sleep, he takes away the food. And he gives us the life cheek, the rapture, and the things that are not supposed to, and they take out what are supposed to be yours. And they are suffering. Omukyala w'omutuufu the right woman you are supposed they take that she goes hard to sell herself and she becomes the supermarket herself. She becomes a supermarket. Then you get around who is not supposed to be yours and you take home and you are sleeping because you are sleeping because of sleeping, slumbering. We have slept on our this one slept on a child and died. The more we slumber the things of salvation, we wake up when they are dead. The plan that God had for us that you have slept on it. Ask the neighbor, brother, wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Yesu yeebase. Amen. Agenda okudda engulu. When they wake up, ng'ekyana kye kifu. The child is dead. Tewali akisse ye yennyini. No one has killed the child, it is ate n'oli gwe baawa omufu. And the one they gave the dead one. Bw'owebaka otya mpaka ku makya omwana tebadde omuwa ku bbeere. Why do you sleep the bwe bano abalokola abaalokoka tasoma Bayibuli tasaba bwe yalokoka yamala. Why do you sleep the whole night? Paka walijja mu church ku Sunday ate nalwo akuyamba buyambi gwe omusumba. Era agamba kasa musumba yandabye. They come to church for pastor to see them. Omwana n'abeerenja njogera ku mwana Yesu ndawe ebiwonvu
Kantukuleko ofuge, ofuge tata, tata wange nkuyita, ye ofuge sebo, katukuleko ofuge, katukuleko ofuge.